I'm stuck on what to believe. Obote mpuliranga okuleeta Brian nga tali ready. Obanga akokonyeza family ya Carol Justice. Obanga akokonyeza family ya Carol Justice. Ate nono pain gyatulaga gyali nabanga abamuyisa mutocha endala. However, bantu bengezezzaako okusharingako nabo. Omanyi amawulire gano kati nze I'm stuck on what to believe. Era olumu byempandiika biyinza okwawukana nebyendowooza. Kati omutwe gwenkoze olwaliro nga ntekayo emboozi ya Brian White teguvudde ku kyendowooza. Guvudde ku kyolabye. Guvudde ku kyendabye n'abalala kyebalowooza bembadde nabaawo. Bo bamuyise Katemba. Mwewuunya mpulidde ajja mu kkooti nga 18. Bagambe Mande. Temwewuunya Brian kujja nga ate ebibundu babikudde. Katulidde. And trust me. Bw'aba naabibikula zonna allegations zijja vaawo. The freshness of biwundo waliwo ebintu ebimu nga bikoma mu firimu. Ontegedde? Naye ate nga bisobola okubeera okukolebwa mu bulamu bwa bulijjo. Ndaba jojja. Ontegedde? Naye ate nga kizibu omuntu wa bulijjo kikola ki? Kiraboozaako. Kubanga if Brian is buying time ng'abantu bwe baagala okigula. Ng'ali n'abantu abasobola omuyamba n'agula obudde nga bw'ayagala obbugula. Asobola olekayo family. Asobola obbalekayo. Brian okubanga ensi emukakkanyiza nadda mu bigere byaffe tekimufuula level zaffe. Brian engeri yonna gye yalwanamu n'afuna ssente. Naawe keera ku macyozi fune. Kikyengezaako okugamba. Brian si musiru. Ajja kubeera musiru ng'emizannyo empiki zonna z'azannye zimukubye. Naye ng'akyazannya. He is not stupid. Tekituzzaayo ku misango emikadde gye yali ayina. Anti nkugambye. Brian bw'abanga yasobola okufuna ssente mu ngeri yonna gye yafunamu. Najja wano n'azoganya. N'azigaba. N'atuuka ku abo bonna baayogerako ng'abamanyi nga nabo bamumanyi. Si musiru. Nontantiru ng'empiki ze zaazannya tumaze okukakasa nti zimusuddeyo. Bwe tusobolera omuyita omusiru. Essaawa tuyinza obba tukyali mu muzannyo gwe. Ground TV 100% entertainment. Kale omulungi atulaba ku Ground Media UG ate ko Sane Saimo official atugamba okola kyamaanyi nyonyi ddala okubanga wakeera ku machannel subscribinga ate n'osalawo okubanga otwala emikutu ginene okubanga gy'emikulu okubanga gikuwa information ku nsonga zonna nga wezitambula mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero nsazeewo mbenga nnyumyamu ko ne Simon kuba kati we tuli buli muntu alina side gyafunyeeko ku musango gwa Muzeeyi Ibrahim abeera Muzeeyi mugagga Brian White. Yali omugagga Brian White. Tulina statistics. Omega obugagga wa Brian tebulina we bwali documented. Katosa bwan documentinga. Obanga tewasobola kusaba bank statement ye. Lulinga ajja. Toyina right egamba nti yali omugagga. Tusigaze kimu nti mugagga. Asigala mugagga. Kale ensonga yeeyo omugagga Brian White ensonga ze nga bwe zitambudde. Ensonga zino eno nazitandika Saimo okuzigoberera okuva ku lunaku lw'ennaku z'omwezi zaali 27. Ku 27 waliwo omusajja omu mu kampu emu ey'omugagga omu akuba essimu ku Bukedde. Kati otuli kitandika kitya okuvaayo. Omuntu omu akuba essimu nti waliwo ensonga bweziti ne bweziti omwana akoze eki
afudde. Ne tugoberera ensonga awo mwalabira simanye essabo bivuddeyo nga gye tuli behind the camera. Biseera ebisinga nkola ne presenter wange Sanchez. Yes. Ne tugoberera ensonga Sanchez n'agenda n'aziika. Kati mu kutuuka mu kuziika bazadde kati bino bigambo by'abazadde. Taata bamukubira essimu ng'ennaku z'omwezi 27 nti omwana afunye obuzibu ayidde. Abadde ne jjajja anti Brian White bo babadde bamuyita jjajja Baamu. Bamuyita jjajja Baamu. Abadde ne Baamu muki mu kasiisira bafunye obuzibu. So olwo bakubira omuki omuzadde si ba mu kyalo baawano waneeno kajjansi wano waneeno. Kati taata akubira maama omwana afunye obuzibu tudduke tukole ki tulabe obuzibu obutuuse ku mwana. Then kati nga bwe nakubira nti ku ssaawa nga bwe nakunyonyodde nti nekubira ku 8 nekubira ku 4 oba tonnantuukako ku 9 nenkugamba nti omwana so simu esooka yajja misana nti omwana afunye obuzibu. Bano baba kyeteekateka okugenda okulaba ki ekigudde ku mwana ne bafuna essimu ey'okubiri nti omwana afudde. Kati taata atuuka ekirudu ng'ani abakubira Nalunga Daisy mukyala wa Brian White. Nalunga akubira maama mugamba Mama Lupe omwana akoze eki? Mama Lupe ye Mama Kalo. Mama Kalo. Mama Lupe ye nickname gye baali bakola ki? Bamuwa. Then atuuka agenda ku ddwaliro. Kati omusajja yasookayo. Ono naye amukubidde omukyala wa Brian White amugamba nange gyendaga. Bagamba akoze eki? Afudde. Nti n'omukyala tabaddeewo naye gyakola ki? Mu ssimu ekubibwa abazadde mukyala Brian abalaga nti naye ku ddwaliro taliyo naye gyagenda okulaba ki ekibaddewo ekituufu. Otyo atuuka nga n'omukyala nga bwe nnaabanga nfuluma nenkulengera first neneefuula nti nange mbadde nkola ki n'akatuuka. Taata bw'agamba then taata ne bayingira. Mu kuyingira nga bode y'omwana eri mu korido etwalibwa mu mochale. Kati already eri processed. Kirigiza waliwo ebbanga. Yes. Kati nga bwe tudda mu process y'omu ddwaliro abode bw'ebanga etuuse mu ddwaliro n'oba oyingidde oli mufu babaako bwe bakutuusiza tebakusibirawo ttaaga. Okusiba ttaaga bagisibanga already ogenda mu ttaaga kwe kuba amannya g'omufu. Kwe kuba amannya g'omufu ne next of kin oyo amubaddeko. Kali ke nakulaza akapapula kagere. So ng'amannya agaliko already ge Nalunga. Atalaze nti nno yabadde yakayingira. Okitegedde kati awutata atandika okuba ebituli mu nsonga. Okitegeera. Kati taata bw'akuba ebituli bineeno nebe ensonga ne ziggwa ne bayiiyaawo bode evudde. Kati taata agamba omwana wange bamugamba bode eno gifulumye mugende muziike engeri gy'abadde waaki wa muliro. Taata agamba asigenda twala mwana muziika bakole postmortem bamutwala emulago okola postmortem. Naye yali agaanye nga bamugamba muziike wa muliro biki. Kati aba funeral baba wa bode bagamba batugambye biki. Olwani asasudde funeral? Taata agamba yasasula. Otyo bamusabaka mu kitundu. Taata nakasasula? Ne beesona ne basasula. Kati bamutuusa mu kyalo nga family bagamba omwana waffe tasobola ziikibwa nga takoze eki nga tayambadde. Kuba already baali bamusibyemu ojjukira bino bibaaga bya covid ng'aliko plaster we then bandage ze zonna ze bamusibye omubiri baali baagala bamuziike bwe batyo. Yes. Ako family negamba omwana katumusumulule.
tukole ki tumwambaze ayambale ne bamusumulula kati yeyo video gye walabye kulo awo baali bamusumuludde bamugyeko bandage ne bamwambaza atulaba okusiigira ekifaananyi nze kye nalabye omuntu mu suuti ye ey'obuzaale naye ng'omupiira gutoneddwa ebiwundu by'omuliro omanye omuliro ogutayingidde mu nnyama nga gukubye sikiini eyo amazzi we ganaakootya kati then n'osuna kabadde kazimbye n'osunawo ekyo ebiseera ebisinga nti weguba gukwokyezza wano amazzi ne gazimba mugatundula ekiriba ne kidda emabbali n'olengera ennyama enjeru ekyo kyekyabadde ku mubiri gw'omwana okuleka wano ne wano. That's what I saw mu video ne face. Kati omwana oyo ne bamuzinga ne bakola procedures okuzinga omuntu ne bamuziika. Questions zitandika. Ataako okuleeta omulambe wa Brian bakakola ddi? Oguletawa. Tebagenda kwa Brian. Tebatwalako omulambe wa Brian. Otyo. Kuba omwana kati nga kugambye kati mu kunoonyereza Brian White amala okola interview ya Spark tuddayo olwo olugero luzzeemu buto nti mulimu eddwaliro eryokubiri wano wonna eddwaliro eryokubiri 27 28 29 tulimanye eddwaliro eri Kiruddu. Brian okwogera kwe kutuwa eddwaliro eryokubiri. Interview yali ya lwaggulo enkeera ku makya ne David ne tugenda kuki ewa mukyala Mabirizi hospital. Mugendayo nga bannamawulire tubuuza ku reception tibannaye tukoze tutya twagala kwogerako na omusawo in charge ku nsonga bweziti ne bweziti tetwekweka twababulirawo nti tuli b'amawulire ne batugamba taliiwo. Mwali mubuuza ono mukwate? Nga so mukwate twabuuza who is in charge. Ne batugamba taliiwo. Kati ku kipanda awo ng'ogenda bwoti kuliko mukyala Mabirizi yennyini ku kipande kwali. Ndaba omukyala kukuba atambula. Afaanana ali ku kipande. Ngamba David oyo ye mukyala Mabirizi. Nga David agenda yogera ne mukyala Mabirizi ng'amugamba ensonga ezo sinze ndi menti okukola ki okuzoogerako naye muwala wange yali in charge of the hospital naye takola ki taliiwo. David aba ayogera eri nga ntuddeko waliwo abakyala nga banyinyonnyola nasooka nabuuza waliwo awo abawala ngambagamba omwana eyajjire wa Brian White yajja ddi nga omanyi olugambo oli n'abuulira n'asitukirawo. Bamuleeta ku mwenda abajaasi 2 n'omukyala omu nga bamusibye n'amaki amasuuka ne bamuyingiza. To them they say bonga bangamba ogumera gwa kiro ogwemisana egwemisana bwe bamuleeterawo nga mwenda ziyingira 10 bwe bamuleetera mu ddwaliro then after ndowooza yamalayo ennaku nga 2 according to them bana abebweru bangamba ne bamufulumya mu ambulance ne bamutwala okumutwala Ekiruddu. Kitegeeza n'Ekiruddu according to the statements abatuuze bwe bangamba kitegeeza n'Ekiruddu yajjanjabibwako kuba ava wa mukyala Mabirizi nga mulamu. We wali tagali kitegeeza n'Ekiruddu yatuukayo ki embeera ng'etabuse. Kali Brian katugamba nti obutakubirirawo family mbo babaga bangamba bajja kunfuula olusuku. Kakati the question is lwaki era ne Brian White bamugamba lwaki omwana afunye obuzibu, why don't you inform the parents? Era kyova olaba nti tebamutaddeko mada. Talina mada wonna. Yes. Naye omusango ogumuliko kitegeeza nti togenderedde kutta watta omuntu butali bugenderevu. Naye at the end of the day
kuba bwe bakubuuza lwaki tewakubira bazadde still oba ogenda mu madda okwesa obujulizi omuntu afunye obuzibu you didn't inform the authority lwaki teyaloopa ti omuntu ayidde kuba ogwo omusango bw'ofuna obuzibu omuntu ng'ayidde bw'atyo bw'omutuusa ku ddwaliro eddwaliro lirina okusaba ripooti yaki ya poliisi nti ayidde atya okitegedde so tewali waali communication awo taata nkuzaayo nti taata bw'asaba postmortem bamugamba agende ku poliisi akole ki alipootinge poliisi zawo ne zimugamba nti ffe tetukola kuki kuba muliro ofiisi eyo eriwa Katwe kitegeeza kugenda Katwe n'atandika following a case up to today kati ebigambo bya taata byaliwo tufunye family buli omu alabye ku bodde family neewa ekifaananyi ky'omwana tulinze Brian White alabikira ku sipaaka liro ekyo nze nyinza obutakikwestioninga abantu abali a bit private batera okuba n'abantu abakwasaganya ebyobulamu bwabwe era nsobola okuva nonga omusujja gunuma n'envuga n'engenda mu ddwaliro lyempuliriramu emirembe ekyokubiri ekintu ky'obulamu ng'ekyo era ntera nnyo okuwa abantu amagezi nti genda mu ddwaliro ly'omanyi abanaku ki ekitutta bujjanjabi busooka nti mu ddwaliro bw'ogenda mu ddwaliro batakumanyi baagala ssente bakukoleko naye bw'ogenda mu ddwaliro bakumanyi bw'otuuka bakujjanjabirawo ssente bazirowoozaako buki kakati nze nnyinza obutakwestioninga kya distance ku nze nga nze kati engeri gy'ogambye nti ssente basobola oziwaayo according to police egamba nti omusawo eddwaliro lyagaana okuta omulwadde agenda afuna obujjanjabi obusingako lwa ssente kale esobola bba twist endala naye bwe nali n'omugagga n'agamba ekyo kya bulimba bwe nali omugagga n'agamba kya bulimba era banoonya we banteerako ekya negligence kitegedde bulungi nti baagala balage nti nno nze nalwawo omwana w'abandi n'atuuka okukola ki seeyo omugagga yamaliriza ekyo ekya ssente akigaana kakati Simon lwaki njagadde twogere watuulako ne Brian White n'ofuna view ye njagala atulaba Brian White kati wetwogerera okuva keesi eno webaddewo omufeesinze emirundi 2 kitegeeza olabye ku Brian White wa mirundi 2 njagala otuwe ekifaananyi mu bigambo bye yakuwa last time ne kugolabye leero what is yours ekisooka Brian gwe nasooka okulaba nga tuvudde ku bulumi bw'oku mubiri obwali bukwekeddwa wansi wa bandage psychologically wasn't okay lwaki nkugamba bwe ntyo nsemba okusisinkana Brian White si bbanga ddene emabega ngamba Brian White mu bulamu bwa nga tannagenda Dubai giringanga emyaka 3 emabega ne Brian bwe namusisinkana nga yanzijukira emyaka nga 6 emabega he continuously made these statements to omwana ono akuze naffe tukuze kale obadde muto emabega kaawo sitya gwe ntya Katonda he made those statements naye nga ate akimanyi nti nze seeyimo lwaki nkugamba bwantyo nti byonna byatugamba ne byatatugamba biyinza okuba byamutokyalinga whatever was happening oba whatever is happening in his life byamutokyalinga psychologically ekyo nekiteekawa wali mu ndabika y'obulamu
no walero Brian yali asobola okwogera obulungi naye era ng'omulaba ali on panic ekyamutuusa nakonolana kuba akuuma kano ka beeping kana aka beeping ko omulimu gwawo kupima pressure ne woba oli mulamu ne woba oli mukola ki kayina we katuka ne kasuka kakuba omulundi gumu nga kitegeeza nti nno obulamu bwe bulina kye bulwanagana nabo ayina we yatuuka nga omulaba sabubi ekyo kisobola okuleetebwa obunafu mu bulamu kisobola okuleetebwa panic eri mu bulamu bw'omuki n'okwennyamira kw'abaakola ki alimu n'ebirowoozo byalimu so kakati sisobola kumanya ku byonna kyekyaleeta ekyo kati ekyo nakyo nsobola okukissawa ebbali nze bwe nva mu ddwaliro navaayo I'm partly convinced, I'm partly confused. Convinced to what? Confused to what? Emboozi gye yali anyumya ng'erimu abantu bangi nga kizibu okuba nga alimba naddala mu ntandikwa y'abantu we basisinkanira kati ensisinkana ya Brian ne famire y'omuwala n'omuwala kuleetera okulowooza nti famire eno nga yayanguwa okugenda mu bulamu bwa Brian nga yamwesiga nnyo ye Brian nga naye yayanguyira okuyingiza famire eno famire eno nga babadde bali wamu kusinzira mu bigambo bya Brian White ate bitasobola kwegaanibwa nti mulongo ye yamundeetera maama najja kati nga bonna baayogerako baajuliza balamu nga kitegeeza bw'alimba ekyasobola okujja ne bagamba olimba tetunnafunayo agamba nti Brian yali akola ki kitegeeza byonna bye yali atunyumiza eby'omwana ofuuko ebyokugira okulya amagi byonna ng'emboozi ogiwulira eri confusing partly confused kakati incident in discussion nga it is confusing naye nga sisobola munenya lwa nsonga nti mu observation yange eyasooka nti nze nasensinga panic mu Brian kakati era kyovula nti bwe nanjogera Kasuku namusaba yeetaaga abantu be wamugamba Kasuku Brian White yeetaaga abantu abaddala yeetaaga abantu be sifa abayitamu obuyisi osanga ayinza obba ayina kyasobola oku opening up to those close people oba ontegeera era ndowooza nze ne mukulowooza nti Kasuku bw'amala otegeera that site ovula nti takyaddiza nnyo Brian oba okitegeera so kunze kati ekyo kye navaayo ndaba kyendabye olunaku olwaleero I was just confused. What made you confusion yange esooka lwaki eddwaliro liba lirwe lizinga omuntu akyali omunafu okugenda okuwulira emisango mu bufunzo olinga agamba the hurry is for what ekisooka bw'abanga ali under your control lwaki temumulinda n'akola ki naawona ekyokubiri mitendera ki egiyinza okuyitibwamu kuba njagala ku understanding eddwaliro lya Mildmay embeera gye libadde litambuliddemu nti eddwaliro liruddewo nze nkulidde ku Entebbe Road ndimanyi I've known it for some good time ne libadde likipinze low profile naye ate nga ddwaliro ly'amaanyi era waliwo n'abantu bangi nnyo ekika ky'abantu ekiriganyulwamu bangi babeerayo nnyo ate naddala abo beyalangi kaakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo teryandyagadde to get contaminated n'ebino ebigenda mu maaso kubanga oliri omusango gulimu n'omusawo agulimu naye process y'okumureleasinga yandibadde etya bw'oba otambuza omunafu osookamu kuba pain killer why do you skip that point mu kulaba okuko engeri gy'olabyamu Brian White abadde munafu abadde atya kaakati pain does not necessarily weaken you
waliwo omusiraamu awo yafiira awo Namboole emmotoka yeegatta n'emufumita ku musuwa ogusinga otwala omusaayi yafa alaba nga n'okwogera ayogera paka bwe yaggwamu amaanyi. So pain tegaranti nga kuggwamu maanyi nosobola okuba pain ng'ogikola ki ng'ogiwulira. However it is confusing ekyo vula nti tumuyise katemba nti emiranga ku miranga gyakola ki gyakubye nti bw'aba mulwadde lwaki temumulinda n'amala okukola ki okuwona. We mbanga kibadde kyetaagisa okumuleeta lwaki temumuteeseteese mu mbeera mwasobola okutuukira mu maaso g'omulamuzi medical reports ne zanjulwa kubanga ayinza oba waliwo pressure eya Brian okwalayininga mu kooti mu kooti oba okitegeera simanyi but there has to be pressure somewhere. Ndowooza waliwo abaagala okulaba nga Brian asimbibwa mu maaso g'omulamuzi naye bw'asimbibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo omanyi kakati nze ndabe taata bw'alabye emmotoka ya Brian amaziga ne gava mu maaso ne gavaamu amaziga kati kati wakati nga Brian wabanga alina ebyokwewozaako constitution emuwa omukisa ogwo nine family eno eyina ate pain teyeetaaga bakita batya kubakiinisa justice ate n'otagibabwa kokonya thank you tebeetaaga bakookonya justice nti bo balina ekirowoozo omusajja ono kazze omanyi buli muntu yenna bwakukola obubi n'agenda mu maaso mu mikono gy'abannabateeka okuwummulako nti ali luzira nti ali protected very well. Otegedde bulungi. I'm not saying nti Brian mwagala luzira naye kati ntudde wakati mu masaŋŋanzira ga Brian ne famire y'abaki ya Karo nti gyabadde mu ddwaliro kyova olaba nti taata jjo teyalabiseeko taata bw'awulidde nti Brian bamuleeta so ontegedde nti mpuliranga okuleeta Brian nga tali ready obanga akookonyeza family ya Karo Justice obanga akookonyeza family ya Karo Justice ate nono pain gyatulaga gyali nabanga abamuyisa mutocha endala however bantu bengezezzaako okusharingako nabo omanyi amawulire gano kati nze I'm stuck on what to believe era olumu byempandiika biyinza okwawukana nebyendowooza kati omutwe gwenkoze olwaliro nga ntekayo emboozi ya Brian White teguvudde ku kyendowooza guvudde ku kyolabye guvudde ku kyendabye n'abalala kyebalowooza bembadde nabaawo bo bamuyise katemba awo ngendo okubuuliza gwe lwaki olowooza nti abadde katemba kati nze nkugambye I'm stuck on what to believe oba ontegedde emmotoka ya Brian White webadde ejja temubadde miranga baguddewo kaseero nga temuli miki emiranga givudde nga bamusitula omujja mu kaseero omutwala mu kooti ogitandikidde bamukosezza kati ekino kirimu ebintu bibiri ate bye twetaaga okwetegereza obulungi ennyo ontegedde bulungi Brian emmotoka ezze n'epaakinga ng'abali munda mu kaseero basirise becce ontegedde bulungi era ng'oyinza okulowooza yali omu ku bakoze eki ku batudde bwe bamaze okuggulawo bwe bata we want to assume nti bakutte kafaliso bwe kati mu kumwagala omutambuza of course wabanga alina ebiwundu ndowooza mu bitambuza naye okusinzira n'engeri gye bamukuttemu tewali okusinzira ne paati eriko ebiwundu tekwatiddwako
kati Faliso ke kamukosezza kakati anti kati ekyo sikimanyi kwaso kiddamu bwe nkiddamu kitegeeza mba mujaji nze naye kati njagala tulowooze ku byetooloddewo bye tusobola okutunuulira kati kino kibuuza gwe what was the reaction of the officers bw'abadde akaaba babadde baseka ne badde tebamwekaanya omusirikale yenna tasobola kwekkaanya omusirikale njagala nkuwa example yino omusirikale yasanga omuntu afunye accident ku kkubo n'amuyoolawo n'amutuusa mu ddwaliro tasobola kubanga okwekkaanya Brian White ate nga ye ali dressed well kakati kuba mu bigambo ebimu batugambye notugamba nti batuusaawo bamufunira jampa tugambe eyo gy'abadde ayambadde kakati lwaki nkubuuzizza ekibuuzo ekyo nsobola okumanya ebibaddewo nga nsinziira ku biriwo omusibe ali stubborn osobola okumulaba engeri abasirikale gye bamuyisaamu era n'obwa stubborn we bw'aba akoze eri nga bajja osobola obbulaba wano ng'atuuse kitegeeza nti Brian gino emiranga bwe gibanga mituufu agikaabye okuva lwe bamufulumiza Maldimey ne bamuyingiza seero nakkakkanamu naye ate era yikwala emiranga egyo ku Uganda yeeno gye tulimu n'amakubo gaayo tasobola kubulwayo kakutunumba kakubwa okumukosa ebyo yandituuse era akuba emiranga bwe njagala okulowooza bw'abanga yavudde eri ng'agikubye era bano wandikirabe ku feesi yaakyo eba eya oli musajja guma sirika naawe naye the situation looked normal to them kati ekyo kye kikuwa okweraliikirira go wa tiimu Karo oba tokkiriza nti Brian tetugamba wa tiimu Karo sigamba gwe kati ngamba gwe wa tiimu Karo towummula bwe babanga bano ababadde naye tebali bothered kikuwa okweraliikirira nti bandibanga bali kimu abasinga abatakkiririza mu Brian kyabadde akola babadde bagamba buying time era mu kulowooza kwange naye ndowooza buying time kati if Brian is buying time nga bwe kirowooza with the people mwe bali ekimu asobola okukulekayo mu kooti kubanga ate bano kati beweesiguliddeko ali mu mikono gye abamulina beweesiguliddeko obulumi Brian bwayogerako kakati after ngo kubanga Brian wali abadde mu ddwaliro eddwaliro lirina limits zezitasobola kuyitamu era mwe temwewuunya mpulidde ajja mu kkooti nga 18 mande temwewuunya Brian kujja nga ate ebibundu babikudde and trust me bwe banaabibikula zonna allegations zijja vaawo kati ebibuuzo bimunazzaako bijja kuba byammwe bwe babikula ebiwundu bya Brian White ne bibanga bikyali fresh kakati the freshness of biwundu maye waliwo ebintu ebimu nga bikoma mu firimu ontegedde
naye ate nga bisobola okubeera okukolebwa mu bulamu bwa bulijjo ndaba jojja ondegedde naye ate nga kizibu omuntu wa bulijjo kikola ki kiraboozaako kubanga if Brian is buying time ng'abantu bwe baagala okigula ng'ali n'abantu abasobola omuyamba n'agula obudde nga bw'ayagala obbugula asobola olekayo family asobola obbalekayo. njagala tutunuulira ebigambo ebibadde biva mu Brian White ng'ali wansi awo amenye ku bantu ab'enjawulo agambye bamafiya mpanise munsinze munsonyiwe n'agamba Museveni tewandikoze bwoti Kyagulanyi jangu nyambe abo bayogeddeko leero bwe tudda ku be yayogerako luli bagamba abamulwanyisa ghetto structure fena tumumanyi Calvin gwabadde agamba gwe yayogerako luli ye kanso waki wa family so kati confusion kakati Brian okubanga ensi emukakkanyiza nadda mu bigere byaffe tekimufuula level zaffe. Brian engeri yonna gye yalwanamu n'afuna ssente naawe keera ku macyozi fune kikyengezaako okugamba Brian si musiru ajja kubeera musiru ng'emizannyo empiki zonna zaazannye zimukubye naye ng'akyazannya nzannye he is not stupid. tekituzzaayo ku misango emikadde gye yali ayina anti nkugambye Brian bw'abanga yasobola okufuna ssente mu ngeri yonna gye yafunamu najja wano n'azoganya n'azigaba n'atuuka ku abo bonna baayogerako ng'abamanyi nga nabo bamumanyi si musiru nonta ntirunga empiki ze zaazannya tumaze okukakasa nti zimusuddeyo bwe tusobolera omuyita omusiru essaawa zino tuyinza obba tukyali mu muzannyo gwe. so kitegeeza nti tuli mu firimu ye we are partly in his game because ekibadde ku kooti mu mbeera yonna abadde kati saagala muntu ajjawo bulumi bwa Brian kubanze nalabako ku kibundu kya Brian naye nalaba kya mu kigere baali bakyandaga ne mbagamba nedda bannaaye zisobola ebiwundu mbitya so kakati sosa wakanya bino kubanga baali bakyakola ki bakyandaga naye abadde asobola okugumiikiriza kooti n'emusomera muki omusango anti kooti bwe kusomera omusango nti Saimo tukuvunaana guno bwe guti ne bwe guti the next part nga bamaze okusomera kudda mu custody ya prison anti naye era balooya bo tabadde na lawyer kati ekyo nakyo kyenkugambye nine balooya basobola okwanjulira kooti basobola okugamba nti ono tusobola kumweyinamya nga bazze n'ebifaananyi oba ontegeera ne bategeeza omulamuzi nti mu mbeera gy'alimu yeetaaga kubeera muki ne bamutwala mu ddwaliro ng'aliko n'empingu. nti owe nabadde njagala okubuuza luli eri wagenda mu ddwaliro yaliko empingu teyalina yali just ndoza at the watch of the police walabako ku basirikale abo ekyo nange mbadde nkyogera naye nekinzijira mu bwongo nti nno engeri gye liri ddwaliro nga it is a public place bayinza okuba baaliwo nga bambadde leeya kuba muleese ababadde muleeyo inago walabako ku serena gwe nalabawo ekyokubiri mu mbeera yonna mukyali mu muzannyo gwa Brian okkiriza nti tuli mu firimu omuwandiisi omanyi waki nguyita muzannyo ne bamafya nyini baba bakukuba olwedde okuba wangula olina kubanga olina naawe bba n'omuzannyo ogwo gw'obala lwa nsonga nti eddwaliro kizibu ddifulumira ate mu kabangali ng'obadde mulwadde ambulance yandimufulumizza nemuleeta ku ddwaliro kati gwetolanga
Anti eddwaliro libadde liri mu discharges. Ekyo ate sikimanyi kati ate. No, file ezze. Ne bagiwaayo, he was discharged. Kyova olaba naffe tusigadde tubuuza already abadde discharged kati azzeewa. Anyway, nze kyendowooza eddwaliro lisobola okudischarginga mu mbeera yonna gy'olimu. Kyesaagala twerimbe nti eddwaliro lisiibula bawonye bokka. Bangi abalwala ng'obulwadde bukuluma obwadda naye nga tebabulaba. N'ogamba omusawo mutusiibule ffe tugende twesalira amagezi ne mugenda mu ssabo. So tekina bwe kyawandiikibwa nti eddwaliro lisiibula awonye. Naye lwaki eddwaliro lyandikusiibudde nga tonnakola ki? Tonnawona. Kyekiri we natandikidde ne kugamba nti eddwaliro lisobola okuba nga lisiibudde Brian White olwansonga nti ligenza okulaba ng'erinnya lyalyo litandise okwetabika mu katemba nti lwaki litandise okwetabika mu nsonga anti no lwaki abakatemba nasobola kuba katemba nga lisobola kugatta mirimu ebiri okujjanjaba omulwadde ate nobakakasa nti gwe tujjanjaba mulwadde protecting omulwadde anti kubanga amateeka n'ebifuga obusawo terikuwa beetu kulaga byama bya mulwadde paka nga ye yakkiriza obbikola ki biraga kati kitegeeza eddwaliro lyo lirina okusigala nga liri professional ne mu process y'okubeera professional ate nammwe muligasse ku kabinja abazannya gwe muyita katemba ne Brian White kati bwe bagambira nti waaye genda oba kitegeera bulungi kasita twakutaasa tokyasobola kukola ki so wabanga bamudischarginze kisoboka naye ng'eddwaliro libadde ligezaako kulwana biyinza kujja kubanga nzekinanasembayo okudda ku ddwaliro eryo nga lirina connection ne one of the members of the first family oba kitegeera bulungi so kakati basobola nga bamudischarginze nga badde akyali mulwadde so kisobokera ddala naye byonna kyebiri nti omuntu yenna waddembe okulowooza kyalowooza era n'akitwala nga bw'akitutte nti no Brian ali mu pain, it is understandable. Alowooza nti Brian alimba nayo it is also understandable. Kiri understandable lwansonga nti a lot of things are happening at the same time. Ebintu bingi bw'ogenda ku sayidi y'omuwala by'ofunayo kubanga jjukira Brian ye mutwe ebyakolebwa ku muwala oli tebikuwa mukisa kumanya nti alina byamugwako Brian White otegedde bulungi kiringanga kubanga obadde ovuga ndiima driver n'osula abantu ku kabenje akunenya okusula abaana b'abandi kabenje ye tekimujjira mu bwongo nti nno ate naawe oyinza obba ofunye obuzibu kakati emotions zizojja ku sayidi y'abazadde bw'ozitwala wa Brian toddamu nakirowoozaako nti era ne taata wabadde ayogera agambye nsaba Katonda waaba olina ebiwundu obulumi bukusigaleko kuba naye tali certain takakasa oba Brian alimba batakola ki oba tali mu bulumi naye ndowooza kye twetaaga okujjawo ebyo byonna kwe kufuna olutula lwa kkooti olw'obuvunaanyizibwa nga ne Brian alina abamukiikirira weba byetaaga kulaga biwundu biragibwe kkooti. According to the charge sheet eyafulumye eggulo evunaanibwa Brian White n'emisango egimuvunaanibwa emisango 8 kiraga nti Brian gy'abadde yeetaaga okumanya gyokka kuba ne ku kooti wansi we tubadde it is just kusomera okole ki ogende mu custody then to set the hearing ojje olowooza Brian abadde tasobola kugumiikiriza wuliriza Brian alina emyaka 38 yali asibiddwako era ne gyalaga abadde amanyi gw'olowooza bw'aba mulwadde embeera gy'agenda okugendamu tagimanyi agimanyi nga omuntu w'oku street ayinza kukola ki kuyiiya ngeri gya gw'olowooza lwaki bannamateeka
Inzo badde tebamuwadde budde Bible. Tasobola kubanga tabadde tabulina. The question is lwaki tebazze? Buli kimu kyali kiplanningiddwa. Waliwo kye bayita code of conduct, waliwo ebintu omulamuzi byatasobola kukoleramu. So kakati ye lawyer akitegeerawo nti gwegenda, you will have this but exaggerate it. You might have the pain but please exaggerate it. Waba okitegeera tokkiriza kugenda luzira saawa zino. Ekisooka kulwa obulamu bwo. Oba ontegeera ne kulwa ebigenda mu maaso. Osanga ne Brian naye akyalina obujulizi bwakyalina okuteeka awamu. Oba okitegeera agenda ofeesinga omulamuzi ng'ali prepared. Oba osanga ayinza okubaako byayagala okukwasaganya okuva ku njuyi ezimu nga bw'anagenda mu kkomera biyinza obutakola ki obutavaayo. So bingi bye tusobola okulowoozaako naye ekyaleero kye tulabyeko it was a bit confusing. Kibadde confusing osobola kiyita katemba. Akiyita katemba talitalwana Brian White ate waliwo n'asobola kiyita obulumi naye kiri confusing because tekibadde tekitegeerekeka. Naye amaliriza nga tebagimusomedde. Bwe kaba kazannyo asikowalinze. Nsagala kayita kazannyo but bwe kuba kulwanira bulamu akyakiibinze. Ekkomera muganda wange naddala mu mbeera abantu gye batugamba gyali musaazo ntakyalina ssente. Ogenderayo mu eyo embeera. Asigadde wabweru asinga mu mbeera yonna. Ekyokubiri Brian alina obuzibu kati. Brian bw'ayingira ekkomera ayinza okubulako ayamba ne bw'abanga mutuufu. Olede mukyala we gwe baasoosezaayo. So kati this little time he has ndoza gy'alina okukozesa kati ate ojja nassanga obuzibu n'amasimu ge kati gali amasimu ga trackingibwa. So byebyo omugeyiga atutabudde naye tugendera awo. Nga tumaliriza njagala tusooke tutunuulire ku bigambo bya taata byavuddemu olwaleero. Kiraga ki eri ensi? No taata tosobola kudibetinga muntu ali mu bulumi yafiirwa mwana. Omwana ali myaka emeka? Abadde myaka 20 agabadde agenda mu 26. Bweba yali mamwanyi zibadde zitandise okunoga. So anything omuzadde yaviirwako omwana kyonna kyayogedde nobwekibanga tekyetaagisa mu kaseera ako akyogeza buki bulumi. Taata kye yeetaaga kyokka okulaba ku nsi at least naawulire nti Brian ali mu kkomera. Kyekyokka kyekisobola omuwa okuwummula. Ebirala byonna abyogeza bulumi ate ng'obulumi butuufu omwana yafiira mu maka ga Brian White. Engeri gye yafaamu kyekyokka kyetusobola okudibetingako kyetusobola okubaganyako ebirowoozo naye omwana yafiira wa Brian. Yafiira mu mikono gya Brian. Yes. Tuyinza obba teyafiira waka naye nga yafiira mu mikono gya Brian. Kaakati ebirala byonna tusobola obikubaganyako ebirowoozo naye ekyo kikulu nnyo kimanya bwe tunaamala okukimanya taata tujja mmutegeera era ne Brian kimugwanidde mmutegeera. Pozi kyendabyemu nti Brian taata toddamu muvumo oyinza omwetaaga. Brian tadda muvuma taata. Oyinza omwetaaga. Kendeeza ku kibonerezo. Oyinza omwetaaga. Omanyi omuntu bw'amala okufa aba afudde. Oba tewali kyakoze. Brian basobola okugumusalira naye tosobola okukirowoozaako era nga tolina kyogenda kukola ki kufunamu. So space eyo ey'okwogerezeganya girekeewo osanga bisobola okugezaako okugonda kuba ekirungi nti omusango si gwa kutta. Kijja kusinziira ku ngeri taata gy'anaanyiigamu kubanga waliwo ne bye nnawulidde ebirala awo. Wabiwuliddeko? So kakati byonna amawulire gakyamanja ate ne bino bye mwogerako bino bye mulowoozaako ate balala balina ne school of thought kati omusango gwa Brian guli confusing, very much confusing. So nze ndowooza mu busungu obungi Brian taata sooka omukole ki? Omwesonyiwe. Sooka omwesonyiwe. Ekyo kansa amweso abantu bonna abeesonyiwe
amawulire essaawa zino nagaagaleke lwa nsonga nti Brian naye muntu. Brian mu kubeera omuntu alina batajja kuttira ku liiso kwogerako ondegedde bulungi nga engeri yokka ey'obbeesonyiwa kwe kusirika. Tetujja mugamba nti kakati bw'oba yogerako Brian muntu, Brian yali abaddeko ne ssente oba Brian alina ssente. Kakati kino njagala kibagamba ekintu kimu nti omuntu eyali abaddeko ne ssente eyali akusapootinzeeko eyali akukoleddeko ekintu asirika busirisi naye olunaku lw'oli munyiiza olutuufu lw'olimanya nti yakuyamba era akyakitwala ng'ekikulu. Somawulire alina okwesonyiwa nga Brian ng'omuntu. Naye byonna gy'ali kimanyi nti akyalina access ku ssimu ye tumusaasira byayitamu. Waliwo natandikidde nagambye nti he is a bit psychologically disturbed. Kitegeeza tata kyagambye bamutwaleko ebutabika mutuufu. Kyonna and by the way ate era bwe bamutwala ebutabika embeera gyalimu aseera asobola balekayo. Brian mina bingi mutanda Brian abingi nnyo Brian byasobola okugezesa essaawa zino because mu byaddala z'omu omuntu omu yanyumizaako emboozi asikaali yatta tenant. Naye bwe buno butenanti ne kajja ne kakuba eng'ombe eddakiika emu bbiri n'otajja najja naggulawo gate ne kamukuba oluyi. Musajja watu naye alina ebizibu bye yamukuba mawokoti egyo n'agweri tekaddamu. Mu confusion namukwata n'amusuula mu septic tank. Asikaali buli yawuliranga emboozi eyo nga omusajja omutemu oyo. Naye nga asikaali alina olugero olutuufu. Kakati abantu bagwa mu shit nga teri planned. Obategeera shit can happen. Kati nga yenge ekisinga okukuluma n'okutabula okusuula eddalu. Why me? How I wish no nasikola bwe nti. Kati ate omusana osana omutwala ku mutwe n'akulekayo ne bagamba mulalu. Ne basooka bajjanjabo. Era ebyo temubigezesa. Ebyo tobigezesa bakatebulirawo nti ono omulalu bamuwozesa. Nga bamutwala butabika. Olwo amaze okubanga abaleseeyo. Abaleseeyo. So ekyo. Kyekyo. Naye nga kalo tumusaba omule mirembe. Ng'abamu bagamba nti towummula ofune obwenkanya nabo batuufu. Waliwo n'omuvubuka eyakubye oluyimba mu nsonga zino. Because buli muntu yenna bw'afa. Oyo nno omuvubuka eyakubye oluyimba abo oba ojjukira mwogerako. Ne Brian alina abamukuba baalaba. Mulimu abamukuba omanyi buli musango we gujja. Kuba ye yeebuuza ensonga lwaki gutambudde nnyo. Kakati Uganda njagala tweggyemu omuzoogo. Emisango girina kutambula bwe gityo. Bakubbako ettaka obusente bwe musigazza ate ne mubwononera mu transport nga mwewuuba mu kkooti. Kitegeeza nti mu Uganda emisango gisobola okukozesebwa ne givaawo. Omuntu n'afuna obwenkanya. Just wiru yeetaliiwo. Kati kyemwogerako kifaanagana n'abagamba nti campaign teziriimu vibe. Awo ebintu birina okutambula bwe bityo. Ensonga erina kutambula bwetyo. Tetugenda kubanga tusukkako wano olunaku olwaleero. Gwe wenna tulabira ku Brown Media UG Kosane Saimo Official. Tugamba ensonga nga bw'ozirabye. Endowooza yo girowoozeemu nga ggwe. Otegeere buli kimu. Mwetegere mulabe nnyo, mwetegereze muyige. Amanyi ku nsi kuno twali kipya kikolebwa. Naye just abantu ebizibu bigwa ku bannaffe ffe tetuyiga. Abayiga yo yawulira nti enzize yeewaka omukazi amboggo yanajjukira nti kyali wange bamusiba lwaki. Omukazi yali amuvuma
n'atuulaawo mu ntebe yasituka omundi gumu n'amukuba ekikonde akijjukira naawe omukazi amuvumayo emirundi ebiri ng'afuluma ng'akwata ebisumuluzo bye ng'avuga ng'agenda. So byonna bye muwulira mu musango guno temutendereza Brian mutima mubi wanaabanga kiri ku sayidi ye, muyige buyizi naawe kisobola okutuukako. Ebizibu bino biraba ku bantu 100 be biriko abantu 25 ku 3 be babiyise, abalala 70 yali azze n'asanga nga batta omubbi yasembayo okukwata ejjinja poliisi gwe yasanga nga alina ejjinja bw'ati omuvunana okutwalira amateeka mu ngalo. Njagala okutegeeza famire y'omukyala bannaye ffe tukola mulimu gwaffe. Njogera ku famire ya Nalunga Daisy atukola mulimu gwaffe. Baakoze batya? Baatandise otusongamu olunwe nti ensonga tugiremeddeko nnyo, naye tukola mulimu gwaffe. Ate ne famire eya Kalo yeetaaga obwenkanya, n'ensi yeetaaga okumanya ekituufu. Anyway, kakati eyo nsobya eri mu kukolebwa muwala wammwe oyo olwedda ali mu luzira. Kamera ziyinza okwesiba mu musango gwe ng'ayingirayo munda eyo n'afunayo abamunyweza, ne mwegomba artistic kamera 3 zibeerewo ng'asaba bbeiro katoziraba. So kyemwagala otereezaamu kye muba mutereezaamu. Owulire wamawulire ng'alina bulimba bw'alimba ng'avaayo ayogera, evaayo gamba kino mwalimbye. Nalunga tali bw'ati mulimba. Nalunga mudolo teyaliyo, yalina wa sisita ye wagundi ne footage wuuno. Mutereeze butereeza, naye temusonga nnwe muba amawulire muyinza obbeetaaga ate nga ndowooza mubeetaaga. Kale mbeere bulungi, mweraba.